Love story ya Sister Gloria we twakomye mu kitundu ekyasoose. Twabadde ku ssomero nga maama yeekyanze azze bajjeyo ebintu oluvannyuma lwa taata okujja n'akuba omwana okumutta obussi, abasomesa ne batabaako kye bakola. Kale maama n'agamba nti akaana kange kenina akati k'ekibiriti bwe kati okubanga oyagala okubeerengoka kubakkatta busso oli musajja mutemu, asabye divorce, atuta omwana mu ddwaliro bamujjanjabye, azze ku ssomero bano n'ebintu omwana amugje obadde ne Rwanda kugamba obufumbo bukomaawo. Taata afukamidde wansi yeetonze, omwana abigassegase nga Gloria n'agamba no taata mwagala 50, mama mwagala 50 nezikola 100, so I don't want to lose any of the two. So n'asaba kimire wakati reconciling mama ne taata and n'akikola successfully. Wow. Twalabyemu ekikolwa eky'obutafuga busungu. Ebiseera ebisinga bw'okozesa omutwe n'otakozesa mutima. Omutima guteekeddwa okubalansinga n'omutwe, obigatta bibiri kati coordination eyo oba okuwuliziganya okwo ne kukubwa ekyenkomeredde ky'osalawo ng'okidigestinze. After effects ezeewalika eziteewalika wootalina choice n'omanya nti kati no kyensazeewo kyekyenkomeredde. So ekyo nakyo kyabadde kyakuyiga kikulu. Then amasomero nalabye nga galina challenges eri abazadde abamu, naddala abazadde abalina akaana kamu. Omwana oyo baamunoonya oluvannyuma lw'emyaka 5, omwana oyo wa kiso, balina ebibeera ebyo bajja ne bakuba abasomesa. Ono omwana wange wa kiso mumukwate empola, ono omwana wange gwe ninanga akati k'ekibiti kati nga takola nsobi. Oteekeddwa okuyiga okubalansinga kati abasomesa n'otabalaga nnyo nti omwana oyo mu bulamu tasobya, abalala be basobya. Olumu kireka omwana mukati abaganga omuleka ku ssomero basobola omuzira n'abeera ku ssomero nga waali ne banaakola ensobi nga bagamba munne ono tujja mugambako omuzadde wajja tutabukire. So oteekeddwa okuyiga engeri gy'okikwasaganyaamu n'obalansinga omwana n'otamuginya obutasiga kifaananyi kibi, kubanga ku nkomero ya byonna ojja kubanga oyonoonye. Nkwanirizaako mu show ey'olwaleero nga tugenda mu kitundu ekyokubiri ne kino nsaba kikubeeremu. Mwanyinaze muganda wange, omwana w'obuwala omwana w'obulenzi, weewalanga nnyo okugenda mu mukwano n'omuntu atatya kufiirwa. Oyingira mu relationship n'omuwala oba n'omulenzi nga relationship yammwe okuggwaawo talina kyafiirwa, talina. Ogenda gamba nti kikyotegeeza eri abantu nga ye after all nja kuddayo nfuna omusajja omulala, nja kufuna omukazi omulala. Oyo omuntu aba tatya kufiirwa. Relationship oba marriage, love, munnange ebeeramu okutya okufiirwa oba toyagala kuluuzinga kintu kino. N'eri abantu ababeerawo nga olw'okuba omu yatatya kufiirwa, yatayagala kufiirwa relationship oba marriage oba mukwano ogwo, omuntu oye awunzika nga anyigiriziddwa okucompromisinga ne kufuuka okucompromisinga. N'olwekyo bwe kiba nga kirimu okubalansinga nga yo input gy'ossaamu okukuuma omukwano gwammwe nga n'oli kyekimu kyakola nga mwenna temwandyagadde kufiirwa. Eri abali mu relationship ng'agamba kakati ono omukazi anaalagawa. Kuga tekimusala agamba ate gwe kikusala kati ne wabeerawo imbalance, ne wabeerawo okunyigirizibwa n'osoomoozebwa kubanga oli ye agamba nti nze amanyi nsobola okubeerawo ne waatali. Tatya kufiirwa. Ogendereranga nnyo era ebiseera ebisinga bwe weesanga nga olina omuntu bw'atyo owunziko okitadde naye ng'okitaddemu obudde, amaanyi go, n'otuuka n'ogamba awanyu weewaawo, ono olw'okuba ye tatya kufiirwa. Kati ate nga nze ntya okufiirwa, kati kanfiirwe lumu nziremu nzimbe bulamu bulala, nziremu nzimbe relationship ndala, oba oli awo n'omuntu anaategeera kyengezaako okutegeeza, oba omuntu anaalaba ekintu mu ngeri nange gye nkirabamu. Omuntu nga tatya kufiirwa relationship. Eri abantu nga tebatya kuweza namba. Era oli ng'abeerawo nga ate kati ngenda kukola ki? Ngenda kwesiba mu relationship. Be bantu b'osanga nga switchinga omulimu ku mulimu. Eri abantu ng'agamba but I do sandyagadde kubeera nga mbeera mu relationship eno n'eri. Tekitegeeza nti zino aba agenda kubanga abeera bubeezi nga musiru
naye abakimanyi nti neziddako zijja kusomooza n'agamba no kati eno gye mmanyiddemu kakabanga oba oliawo kanwanagane n'eno nyinza okuba nga njijjamu ekiramu than okubeera nga ntandika kuba tukkiriza nti relationship ina challenges zaayo. Njagala okwotinga ekigambo kyenjogedde byonna focus yo ebeere ku kuba nti omuntu ono atya relationship okumufa, akola kyonna ekisoboka okukuuma omukwano gwammwe gubeere wenkya. Nja kuwulira ekitundu ekyokubiri ku nsonga eno nga njagala bino bikubeeremu naddala atanaba kukiyingiramu. Please kitwale nga kikulu. Njagala kubanga nkutwala mu kitundu ekyokubiri ekya love story ya sister Gloria nenga bwenyongera okwebaza gwe wenna mukwano mu ngeri enjawulo eyasazeewo okumpagira ng'ongulirayo tiketi eyagwe Katonda concert eno ya 22 June ku Theatre La Bonita, VIP emitwalo 5, ordinary emitwalo 3. Oyinza lubanga oliyo ng'olina company ng'ogamba no I love you and nzikiriza mu byokola, nzikiriza music wo nga company katukutekemu ku ssente ekintu kibeere massive, omutindo ogwo gubeere nga guvaayo nawe njawulo okwaniriza donation yonna gy'oyinza okukola olwa concert eyo. Nasaba nti if I get like 64 people or 60 people nga buli muntu angulireyo tickets za VIP 4 naddala eri ba diaspora tickets 4 gy'emitwalo 22. Ogenda okukakana nga oyina mileage, oyina olusindika lw'onsindise, show eno nebeera successful. Osobola okuba nga osobola ticket emu, osobola okuba nga osobola 10, osobola 2. Njagala okukwaniriza naawe wenna already eya pledginga, nsaba Mukama akusobozesa okutuukiriza obweyamo obwo, so nga ate naawe wenna already yaweereza ssente zo oli wa muwendo nnyo mu bulamu bwange. Muwala Esther nkubuuzizaako oli America, webale nnyo omulimu gw'okola, abantu basaabaze bulungi. Mbabali Memorial namwe njala obbanga mbabuuzaako. Thank you so much for the love. Mwanyina zenna Gujja, mwanyina zenna kandi I love you so much. Bwe mbanga sogedde ku linnya lyo gwe nsinga okwagala. Mama Aisha katugambe byatugamba tugende mu kitundu ekyokubiri ekya love story ya sister Gloria. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 22. Nanze bwe kubira lisiiti wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunye obwerere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana, eno tegenda mu ddiiro lirimu baana. Ne nkugamba eno mu muzigo ejjamu, eno tejjamu. Eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwoko entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwale endala. Ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. Munange tuddawo tusoma nekaza nenyingira kirasi nezoma mu ssomero mu Banyambula omuli abantu abakwana abatali omu abatali babiri abatali bataano kubanga abaana baali bangwanira naye nga kale nze nnyinamu gwe nategeera naye nekaza nensoma abasomesa bonna batutuuza nga ne batubuulirira kyekimu ne bazadde baffe kubeera kituufu mami yannenyanga nti nakola ekikyamu ye nga kugamba bannange oyo oyinza mulaba nga mutabani wange
nga mutuufu mami ye amutwala nga mutabani we yali akitwala bw'atyo olw'ensonga nti yali teyasobola kuzaala baana bawerako kati ng'ayagala oyo bw'amugattako baba bali babiri waakiri nga ye kyabalanze kyemmanyi naye kati mubutuufu nga alabira ddala kati mbambi onoona ye yali abala Roni akule amuleetera omukaamwana nange nkule muleetera omutabani omuko kati bannange mukazi wattu yatuuza nanyinyonyola ne dadi kale dadi ye teyaddamu kyogerako by the way dadi anzaala teyaddamu kyogerako wadde yasirika busirisi okujjako ng'ebbanga liisi kale kansoke ngende maaso kati munnange abasomesa bonna batubuulirira munnange ffe tubali tumanyi mulina baaluganda bye mukola tebiriiyo musooke musome omulenzi akulimba bagenda kufunisa olubuto biki buli omu nayogera byayagala ko ffe mmwe mumanyi naye omanyi nti twalinga watalina ekimu kibaddewo nga woonaba nti gundi taliiwo nti bino byazzeeyo kewaka obadde omumisinga okufa obufi kati akomyewo ekyekyo kyokka tewalinga watabadde wadde embooko ng'ebigambo byonna bye boogera bebi bayiwa nsano ku mazzi toyina nga kyofunamu kubanga ffe twali twabye ng'ayinza omwana omulenzi kye yaŋŋamba kyo nali nakitegeererawo n'ekiteeka mu bwongo kati nga byonna byemwogera biyita ku mutwe biyitako buyisi ng'ekyayingira mu bwongo kya mwana mulenzi byeyaŋŋamba nti agenda okumpasa njagala biki ebyo byonna kati nga byentegeera byonna byakola banna yate kati nga yafuuka omuntu ayagala by the way nze siina muntu gwe mmanyi siina kapo gye mmanyi gye nsobola comparinga kweyo kapo eyaffe sigirina mwepanga ati mwagala mwebale mwebale kwepanga naye ng'ate waliwo ffe siina nakyensobola kunnyonnyola kuba n'omuntu gunnyonnyola tasobola kitegeera kyemuba mumanya okusoma kuddamu kukwajja tusoma ebitabo byaffe puleepu mumaze puleepu mwesibyeyoko tembimanyi bye twesibanga mutudde bambi omwana omulenzi bambi ye nze nali mmukooneramu kati mu butuufu ab'essomero bonna bakimanya nti twalema twagaana ly'essomero lyakimanya era ne bakiwandika bulungi mu bwongo bwabwe nti twagaana toyina kyogamba okugjako abazadde bo nga ne bw'obasala otya bamanyi twabivaako dda nga bamanyi bye tetukyabirowooza nako kuba mu butuufu tetwaddamu kale era twatitula ebwewaka bali tebasobola natuteebereza ate ku ssomero nga tebakyatuloopa bayiga nga tebatuloopa ne by the way ekintu ekyannuma lino essajja lye mbagambye eryali linkwana eryo oluvannyuma linazuula nti lirya siriimu limasita lyaffe mu butuufu buli muntu yansaasira embooko ze bankuba buli muntu yantuuza nga nambulirira kati kikyenzizaako omusajja oli yakomanga kunsekerera nakuŋŋamba nzikiriza ebigambo bye nga ye mbunakwewuunya lwaki bulijjo njagala oli omusajja oyo yala kati yalina bulungi magezi bambi yali mwami munyankole naye alimba nnyo ekyo teyandikikoze bannange obeerako nga banno naye gwe eva ne weeyawula notandika osekerera omwana ow'obuwala yasekanga bino byonna engoye byezadda waggulu byonna yaseka naye oli omusajja nga ye muntu akujjukiza kuvako epaka ku zeedi ojjukira kano wekali naye nno nga ye director w'essomero ate naye ngaakulaga kukwana akuli bize nnyo wabula eno waaseka naye liri essajja kati mu butuufu twagenda maaso mu bino emisomo gyaffe nga tetulina tabu yonna
kati kale era bukyaliwo ate nga kati tuli bulala nnyo n'okusinga luli kuba ddene n'essomero lyali litumanyi nga n'ekizampa abasomesa baweera ku ffe nga tewali wootatusanga bannange twambala ebifaanagana bannange olire weetuuka nga bayira ffe tumanyi John amanyi n'okubba ewaka emmotoka n'avuga ne tujja ku ssomero nga olide bannange ffe butuze kulaba ku baana abaasigalawo tuze kulaba simaye kubasomesa banne nga tubeera omwo ne tuzunga bannange nga tuli bulala naye mbabuulira mikwano temulowooza vanira simwogera tannabaawo era taliimu temujja muwulira nnyo era teyaliimu naye tutuuka yali senior theory olwo tugenze misomo gitambuddemuko tutuuse mu senior theory yali senior theory lwakyanga olunaku olulala batiya twamayiminga entertainment yaliyo kwolwo lwa Sunday ne tuzina buli omu namayingira munno obuyimba era nga bulijjo mikwano byaggwa kuba tetwali bakusulamu byaggwa nzira mu dormitory engoye zinninze engugu n'engugu zinninze kugolola nazireseewo bannange ntandika okugolola engoye zange embangolola ndi kumpi kumaliriza jjukira ngolola engoye zange n'ez'omwana mulenzi by the way omulenzi ffe bantu nti yali takyaleeta na byakulya ye nga ye aleeta ssente nze ng'ebyokulabera mu keesi yange nze nnyina mumanyira kyagenda olya breakfast nze manye kyalya lanchi nze ngenda nendeeta emmere ku ttiini wemba ssente zimpeddeko wakiri nga nzimusaba olweggulo batufulumyeko wabweru nze nnoonya ebyokulya byemugulira bannange nga ndabira omulenzi oyizo gamba yampasiza ku ssomero nga nze muntu gwogenda okulaba nga nzize n'amazzi oba n'ekyokulya nenfukamira nempa omulenzi ng'essomero lyonna lindaba ekyo kyo bambi nabikolanga kale twakolanga ebintu ebinyuma twabikola ng'era abaagala ekizampu bazitwala batwalira ku ffe naye nga tewali avuganya bannange bano bonna nga bali wansi ewaffe essomero eryo abaana baali batoloka ne muneffe ekyo tetwakikolako ffe tetwatolokako abaana baali batolokera ddala ffe tetwatolokako ebintu bye tutakola saasulako mu dduumu y'abalenzi n'omulenzi wange teyasulako wange naye ng'ate nina abalenzi be nalaba ng'oluusi nga bajja ne bakukuta ne basula n'abawala mu ddoomu naye ebyo ffe tetwabituukamu twali anti kale fingeri gye tetwalina bavanira kubanga ekituufu baali batubuuliridde ekimala ng'ebyo ffe tetubirowoozaako kati munnange lukyanga olunaku olulala lwe nabagambye ne mutemituli maliriza nti ogolola engoye mandi awo omwana ow'obuwala ajja ti munnange Ronya akugambye mutwalire ku mazzi g'okunywa kwanza mazzi g'okunywa muŋŋambireko nti ŋŋenda kujja kamalirize ndi mugolola ne mmaliriza era gyegyali amazima mba ndi awo akomyewo omwana muwala agambye bireke kwanza kiki ko Ronya agambye amazzi galeke togatwala kwanza osaaga naŋŋamba ye aŋŋambye ŋŋende ŋŋambe waluda bannange waluda mwana gwe wannumya weebale nnyo weebalire ddala mukama akwe kyosinga okwagala nkubuulire ng'omwana agenda agamba waluda bakutumya amazzi g'okunywa nasooka ne ŋŋamba ye kijja kitya Wawuda omwana yali yeegwanyiza omulenzi wange oba teyamanya ndowooza engeri gye gyajja ng'olwedde weetuli teyamanya nti omwana namwejjira ku kyalo waffe najja naye kuva mu kyalo ne muleeta nga
saagala kubonaabona n'abaguzi. Kati Ward yali amwagala nnyo omulenzi wange. Kati wulira bamutume amazzi. Nze nnyangu ntwale amazzi mubuuze ne lwaki ataakoze bw'atyo ekitegeera. Olwo ngenze kuyomba akutte na giraasi y'amazzi nga taddemu, ngenze bitegeera bulungi sibitegedde. Ntuukayo bulungi mugamba amazzi gaagano. Koya agakiza amazzi sikyayagala. Ne mugamba munayo ntumiza amazzi ate kikyowooza mbu tokyayagala wabadde ki. Nangamba sikyayagala nabadde ngaagala luli waganye kati galeke. Namunyonyola munnaye mbadde ngolola ate mbadde mbulayo empale bbiri simanya biki jjukira naye zize kweziri. Mukiwulira nezize kweziri si zange zokka. Bannange baanamu omulenzi yagaana amazzi bwe nagezaako ddamu gamuwa yagakwata n'aganjiira. Nanjiira amazzi. Bantu mmwe saawulira bunyogovu bw'amazzi, saawulira nti owaga buguma, saawulira nti bwokya, naye nawulira ebisaanyi nga bidduka ebisinde mu mubiri gwange. Nawulira omusaayi nga gutokota 10, nawulira nga sikyassa, sinyogoga, siyokya, sibuguma, sisalawo. Bannange nazirika nenkankana engalo. Obutuufu nakankana ng'ogamba mpewo yempiseemu. Naye ate empewo empiseemu nga n'amazzi sigabulidde ge banjiiridde. Ngalabye bulabi. Baana mmwe nagamba kati ekiddako kyekiruwa. Mu bwongo bwange nti okuswala. Bannange siswala. Saagala ddala muntu answaza naye kati jjukira omuntu akukoze ekyo kw'oyita mujjawe essaawa ezo ali awo kuba namusanga atudde ne mukwano gwange omu. Oyo Ronnie namusanga atudde ne mukwano gwange omu nga batudde ku mukeeka mu kayembe wansi. Nga batuddewo namwera amazala ne mukwano gwange yeebuuza kiki. Nga yabadde amanyi nti webaagambye Wawuda bikiye byakusaaga. Mu butuufu Wawuda yatuuka nga ndi awo njasaamiridde. Wawuda yatuuka n'awaayo bulungi amazzi yafukamirako wansi teyamwesimbako. N'amuwa amazzi. Omwana ow'obulenzi Boy Shawudi gwe najja ewaffe muleeta asome. Yakwata amazzi n'aganywa n'agamalamu n'akwata ku mwana muwala n'amugamba wemukwata kuno ku kibegabega n'amugamba neeyanziza my wife to be. Bannange seekavunula akagambo kuba mu butuufu nawulira nga omutima gwange gukyuse, nawulira nga sikyassa. Ekyo ekigambo nammwe kinene nnyo kiyita era kamuyite malaaya kuba mu butuufu mu budde obwo yali ayingirira ekintu kyatamanyi, ayonoonera abantu batamanyi. Mu butuufu twali tuvudde wala nga tuyise mu bingi, nga mu butuufu tubonyeebonedde ekintu kyaffe tukizimbye mpola. Wabula bwe kituuse ng'omwana omuwala akiyiwa netunuulira omwana omuwala nga lwaki tansaasira. Nze nali nabimanya dda nti olyamu omuwala akwana omulenzi si kwekwana kale naye kwetega kawemba nkuyita. Nabimanya lwakuba saabe wabudde saanyigira mulenzi era saakimulaga n'omuwala saakimulaga nabalekerayo. Ne mu butuufu nawulira nga bakimazeeko. Natambula bulungi nga nzisasisa ne bantwala. Mukwano gwange yali atuddewo nankwatako ne antwala mu ddoomu. Nadda mu ddoomu nembinyumiza byonna Sharoni nga bwe bibadde. Ne mugamba naye yinza okutegeerako kwakomye dda
temundabira wano sikyategeera. Bannange nakaaba amaziga nga ne mukwano gwange Sharon wankaabirako. Bannange nazimba amaaso, nazimba ettama, nanyiiga, nalwala, nasaakaala obulako. Bannange mu butuufu nagamba natuuka olw'eggulu kubanga Sande bwemwamalanga entertainment then nga mufuluma ne mukola bye mukola oba nibadde ng'ekiro awo nga babateerayo TV ne mulaba movies oba ennyimba kye muba mwagadde CD ze muba muyina. Kati mu butuufu baateekayo kati nasigala mu buliri. Natuuka ssaawa nga 2 ngamba naye lwaki sivuluma nengenda nendaba omwana omulenzi yabadde asaagira kiki kye yabadde ayogerako nti nze naye twawukane ekyo tekisoboka nengamba kaŋŋende. Nesitula munnaye eva mu ddomo n'amaziga gange gasangudde feesi yo ezimbye eringa ki. Ntuuka bulungi mu kiraasi mu luumu mu tolya TV. Bannange nasanga buno obutebe bwa single seats nga kali awo batuddeko abantu 2 Ronnie ne Walter. Mu butuufu nga ne kombine teyina nawe ejjira nga toyina nawe obiraba nti bijja. Bannange mu butuufu nawulira nga nnyinyogoze sikyaseera nzizeemu konze kati laba kale byenziza okulaba singa nzigadde mbuliri bwange neebakira. Bannange neekaza nentuulawo okumala eddakiika 3 natambula nafuluma. Jjukira amwobwo obudde abantu batono nnyo abaali bamanyi ekigenda mu maaso batono ng'essomero terinawaawaala. Bannange baatandika okweyisa essomero lyonna lyabitegeera tikati Walda yaliko. By the way Ronnie yalina erinnya ku ssomero nga nange nalirina njogera mazima erinnya nalirina naye ate nga ye namusookawo naye ng'erinnya alinsingako bambi nga toyinawo kale fembi baali batumanye olw'ensonga eyo naye nga ye ate jjukira yali boola yali mugezi ate nga ne music kyekyo. Nze wake mu netball nagendangayo naye nga netball fe waffe kusomero bali tebamukuliriza nnyo naye ng'omwana omulenzi waaba boola abaana abawala bonna gwe beegomba. Nali ku kizibu ogoba enswera bannaye ku muntu wange. Kati munnange tutuuka bo basoma nze nga nagagenda kati mu kiraasi gambuze kuba mmanyiira ebyo byenjo laba. Walda yali wa kiraasi ya wansi ko kuffe yali wa senior to by then ffe senior theory. Bannange mu butuufu nabeera mu buliri nalwala sijjagamba mbu saalwala naye buno obutono nalwalamu kaakatono naye nga mbeera nkaaba obutuufu nga tebinnyumira. Natuula okumala 2 days nga sisoma nga ndi mulwadde kale namala nenekubagiza netereera nenennyonnyola nembitegeera nti era babangamba abaana balenzi babeera bayaaye nze yagaana okkiwuliriza. Naye mu butuufu natuuka mu kiraasi nga bwe ntunuulira Ronnie ndabira ddala omusambwa ogutambula omusambwa omuntu eyafa nga wendabira ddala nga nno gwe ntudde ku mutima ne bwe baŋŋamba nti kiki sifaayo. Bannaye nga mpulira abaana bali 2 bantama nga mu ssomero lyonna mpulira banyiwa nga mpulira njagala taamwe gwe kunkyusa essomero ŋŋende mbaviire naye baama tusoma pulopusi zituuka nga mama Walda ayagala kusomera eno ewaffe ng'ajja n'atuula ne boy shield ne basoma kati oba baba nga basoma biki kunnumya bulumya gwe mulimu. Bannange
awaludde nga kyankola kyekyo nga ajja n'atuula omwo n'asoma nga woba oli oba nga tulabye Ronnie mu kilaasi omanya yagenze somera w'abawalda preps mu butuufu ng'omuntu yali akuyitako n'akubuuzako wasota good morning biki nga takyakuyitako n'akunyega ng'ayitawo buyisi lwayagadde ng'akubuuza kuba yayita gitoya nnyo nga bacteria naye nga wayagadde akubuuza naye nga lwayagadde takunyega ng'ayitawo buyisi ekintu ekyo kyatwalamu kakabanga katonotono kubanga nyinza okugamba nti oba yalinga week kuba byatandika ku weekend Sunday tutuuka ku weekend eddako naye nno nga bambi beekoze ebintu ebinumye bingi nnyo kati tutuuka ku weekend eyaddako yali ya Sunday. Ku Sunday okwo mayimingi yaliyo as usual era twamayiminga nze navaayo namayiminga ekimba kyange kino kale namayiminga ekimba kyange ekitanyuma kino simanya onyamanga mukama nokwatako biki ebyo bwekatuke nayi mayiminga kati munange boysheld teyamayiminga luyimba lwonna wadde okulabikako ku stage kweyo weekend naye nga yaliwo obulungiza namayiminga oluyimba lwange wawudde yamayimingira omwana omulenzi obuyimba wadde yamayiminga ennyimba bbiri teyali namu interact club era yasasula namayiminga obuyimba biri nga bwe buli bwennyini obuliko bannange abaana abawala twegwako naye bane wawudde wakisusa weegwako ate no bannange tomanyi kintu gye kivudde tosobola kyandulinga mu butuufu wabaawo bayithawe kambabuulire kati omuntu asobola yingirira mu kintu ky'omuntu naye nga kati temulaba bino balwema bye beekoza gw'oyingirawo ne kikulema n'okivuga ate n'oweta n'otomera ekintu ekitali kikyo bannaye tekiba kikyo ne weweegomba nti olaba gundi bamukola bwe bati tebiba bibyo kikyo mbabuulira mazima bambi wadde yavuga kintu kikyamu kwolwo lwennyini tumaze parade gundi entertainment yawedde tuzeeyo mudde mutukoze byaffe nga mbagambye nti mudde ne mukola ebyammwe olweggulo ne mudda akawungezi ne mudda mu TV kati nali nyambuka ngere mu TV nkwata akafa kalungi mwe tugenda otuula naye mbuka nze kabali obalisi bakyali bize ng'ogenze nabo bakwatira ekifo mwe mugenda otuula mwenna kuki mulabira awo firimu nayambukako nga bukyali kale n'okutuula mukoleko n'olugambo n'abalenzi obitegeera mubimanyi kati nali nyambuka bakuyita kugira nali nzena kwogera nange lwe namutuukako nyatya kuba nze nyina ekintu kyenkukola nze nga nze kikyo nkimanyi bwontuukako oba bwenkutuukako kyensooka nkusimba liiso mu feesi mwennyini liiso ku liiso kati bw'oba obadde oyina kyoyagala okunnimba kiba kikulemye era kati mu butuufu yatya yaŋŋamba yasooka nampita naye sinamutunuulira nga nzije nampita neŋŋaana nyentambula kati yangoberera answaza binene abavubuka be bajja bagoberera abawala konza sigenda swala ku kampasi kanyemirira mbuulire nenyimirira namusembera eriiso lyange naŋŋamba madi nsaba kutumako mu dormitory opitireko ekitoni naye nze manyi yali azze kwogera nange namugamba taliiyo naŋŋamba naawe kale genda mpitireko tina nemugamba naye taliiyo bannange naŋŋamba kale genda mpitireko laiti kale bonna mikwano gyange nze omanyi mune nkuuma emikwano okujjako tina katenako zino yeyeebuzaabuza yambulako naye nga mu butuufu bonna bambuuza gye bali naye nga ŋŋaanye
nga nyoba muyitira nga saagala ky'olina omumanya. Namugamba tebaliyo. Nangamba naawe namugamba kale kankuyitire light. Nengenda. Natuuka nengamba waayo abadde asinga kwagala Sharon. Kagwemba muyitira. Nengenda ngana Sharon yakuyitira ngamba iki. Namugamba gwegenda olabe kyakugamba. Nze nange sikimanyi bantumye butumi. Sharon nakkirira twakkirira naye. Najja munnange atuuka wera ekituufu yamusangawo nga waali. Namukwata omukono ne batambula ne bagenda. Nze nengenda ku byange bye mbadde ngendako. Mama mbandi awo andeetera ekiboozi. Tiwategedde. Rene agambye kwagala nnyo ayagala muddingane asaba omusonyi olwakuba atidde okwogera naawe. Kuba amanyi wanyeega kituufu bye yakola tebiriiyo naye asaba omusonyi bwe muddingane ebiki. Nange natunuulira Baisha ngamba naye omwana awunga aliko ekikyamu mu butuufu kyansi zonna nazimuwa. Nze kanyini namutuuza ng'ebyonna biwedde namugamba naye ofaaye kyogamba ebintu byonna ebaddewo kati obyerabye. Wanyiga nondeka era wakitaabwe ndaba kunoonya twogere. Meseji zange zosoma ate nondekawo ku bbulu. Wanyiga lukobo webanga nsobi nnene nnya usirise nnya tebiruma ndi muntu olumu bisoba you know kusaba second chance wakiri second chance just second chance kusaba second chance wakiri second chance just second chance neboncawa nti oba funa omulala byebimu malayika teri wansobyanga neŋŋuma kuba mmanyi ffe be bamu oli muntu naawe saba osasiro nsonyiwe kwagala tesikwekoza sibeera nsobi ez'obuntu you know kusaba second chance wakiri second chance just second chance kusaba second chance wakiri second chance just second chance wambulira anigondekera twogere bedu bambi abantu n'abagamba ki teyali omulungi yandeka switi bambi ndowooza nti ekyo kibadde worth waliwo obuyimba bwe bigaana okwesaawo obuyimba n'okola apology eyo ensonga neebanga egguka ntera obbagamba mbabuulire nti wakiri omuntu agambe nti my guy, my sweetheart, my girlfriend, my wife yeetonda akola gwakwetonda. It is better that way than ogamba nti nina omwagalwa, nina omwami, nina omukyala naye teyeetonda. Nkubuulire nkiddamu wakiri
oli ogwe bagamba nti yeetonda n'akikola leero n'akiddamu enkya n'akikola ne yeetonda oyo ali better than oli gwe tugamba nti maama omuntu oli teyeetonda tali apologetic era teweegomba kubeera muntu bw'atyo. Katweyongereyo nenga akatundu ako aka second chance nkaweerezaako gwe weneeyangulira etiketi ezagwe Katonda. Nyongera okujjukiza Sweet nti gwe Katonda concert yakubaawo ngenda kuzomweza 22 June w'omwaka guno ku Theatre La Bonita. It's my concert. Come and we praise the mighty Father. Come and support me. Come and have fun. Come and live fresh. Manyi nti kajja kubeera kawungezi kasufu saa 12 okuva ku saa 12 eza kawungezi, VIP emitwalo 5, ordinary emitwalo 3, na kusaba follower Sozi Mongoli diaspora ngoli bweru wa Uganda nengamba nti stand with me, support me, ngongulirayo tickets wakirinya just nya 1 2 3 4 nekisinzira obusobozi bw'oyinza okugulemu, oyinza okugula 10 nga bwe waliwo abaguzi ezisukka ne mu 10. Njagala okubanga nkuweebaza gwe nakikoze ate n'okwaniriza oyinza okubanga shobadde wakagiraba ensonga wakazitegeera. Nsaba ompagire mu nteekateeka ya concert eno, nja kusanyuka era Mukama ajja kuwanya omukisa. I strongly believe. Katweyongereyo ne love story. Nemugamba ddala mu butuufu gw'olaba nga kisoboka bino ebintu bikome wano byonna nabimubuuza nangamba nze sibitegeera, nandaga nti tabitegeera, nangamba ekiro kyagenda nakyo. Bannange bayiva we neerabidde bagamba yamugamba mbu Walda lwakuba mbu ye ekyamutwala ne Walda mbu kuba baali bamugambye mbu yawulire ngamba mikwano gye bino abalenzi be banyumya mbu Walda ajja muwa vanira. Ekyali kimututte wa Walda mukimanyi nti Walda ajja muwa vanira kuba yeva Walda amugabagaba. Walda yali ex wa mukwano gwe. Ekyo ky'omukwano gwe naye teyasanyuka okuba nti ono ayagadde ex we, teyasanyuka naye talakwati kyabaawuleera. Naye nga Walda yali ex wa mukwano gwe, kati simanyi amugamba nti Walda agaba vanira kubeera kale Walda yali agaddeko abalenzi awo. Ye kyekyamutwalayo era abigamba Sharon. Namugamba naye ekituufu natuuse byonna nendaba nga byenkola tebiriiyo. Kuba ne vanira era we namutuuka era sigenda mwagala kuba sigwenjagala. Nagamba nedda, namubuuza yamubuuza. Namugamba katuyagala ne Gloria kwe vanira. Namugamba nedda, ekya Gloria sikimugambangako. Sikimugambangako era singa nali nkyagala nandibadde nakimugamba nendaba yekyagamba. Naye sikirowoozangako wabula just kino kikimanyi lwaki kyaze mu bwongo bwange. Era bambi obutabalimba yali takyogerangako. Tivanira nedda. Bannange nze nange mbagumiikiriza banyumiriza ebibuuzo byabwe. Mala ngenda mu TV yange mbeerabira mbagamba muneesonyiwe. Neerabira TV yange nemaliriza nengenda neneebaka. Tukeera ku makya. Ku makya lwali lunaku lwa kusoma. Tugenda kusoma, twasoma then waliwo zino nga pete tugitwala ze Sharon na kale n'abaana abamu awo. Kati ffe ekirungi kyali ku ssomero lyaffe tinga tulina reading room naye nga bw'oba toyagadde oli wadde mbufuna akaleesuko oba akakeekako n'oteeka mu kati n'otuulira awo n'osoma kasita oba mu bitabo. Naye nga nammwe twabeeranga mu bibuuzi nga babaawo ebitabo mugenda n'obikula ebitabo walengera tikyajja ne weefuula bize nnyo nga tolina nakyoyogera. Kati tutuula mu kati kaffe ffe abatalinayo classes tuba tuli awo. Yeyo lesson ye yali agikola, yali ayinayo ge classes. Bannange yali ayagala okusoma omwana w'omusajja nga toyina nakyo ye banene okwata pepa ye nti ogikola ekyogikola nti oba ogisuule. Yali ayagala okusoma bannange ne kugenza mu full successful bannange yali ayagala ebitabo. Kati munnange
teyasoma teyagisomerera lesson yagimisinga tuba tuli awo tutudde ayingirawo mukati kaffe mulaba yayambuka mpola mpola ajja atutuukako aba atuula bw'ati baana mweze nawulira nga omukate gukyatumala nga bwasanze mbasisa konze nedda nasitukirawo nentambulirawo nga seetekera musajja musezi mutemu mulogo konze gwe wali onzeze ng'omutima we gugamba konze gwe toyinza banga oli muntu wali onzese butuufu omusajja yali anzise lwakuba nze ekirungi kyennyina bwenkukaabira bw'olaba ku zziga lyange ebyange naawe biba bikomyawo kati saawa zino neezuula nkimanyi nti bw'onnyiiza leero olina okwetonda leero oba teweetondera ddala awo ekiba gye ndi okukusonyiwa oba obutakusonyiwa naye bwe ndowooza ku kintu ky'onkoze nga tonnannyega nti onneetondere kiba kizibu okukusonyiwa bambi sitera nnyo okunyinga ne bwe mba nkunyiigidde manya nti ekintu tukisetolinga ssaawa ezo oba ku olwo naye bw'ompa obudde neebaka n'embirowoozo oba olimba oba oli mukyawe wajjo oba oli mugobe tuba tetukuyinaako nakalandira kasita ompa obudde kati ekyabusiru kye yakola yabumpa yannyiiza n'atwala wiiki nambataze engulu mweyo wiiki omutima gwannumanga ebirowoozo byabeeranga bingi nnyo nawe omanyi omuntu gw'omaze naye ebbanga kati tuli myaka 3 kale gyali teginnawera oba twalimu 2 simanyi kati naye mu butuufu nga tulina bondi eri okitegeera nga tusinga n'abafumbo by the way kati navaawo n'abatuuza abakuba ekiboozi n'abeetondera abannange mutusonyiwe ebiki munnange byajja bityosa amanya we byajja sitaani mungi biki n'atandika ebiboozi byabwe n'abinnyonnyola abo bo ne baabiwuliriza era ne bamusonyiwa kuba nawe era yali alina obbeetondera lwaki we bannyiiza we nakaaba nga baakaabanga naddala Sharoni we nanyiiganga yanyiiganga kati nga mu ngeri yonna baalina okusookerako okwetondera era yabeetondera kati bo ne basigaza kubanza ekiboozi temunnange naawe tukwetaaga naye nze saddawo era yamala vaayo nange nendyoka nzirayo naye mu butuufu omwana omulenzi yeetonda nga buli wansanga nyumiza gula byansonyiwa naawe biki nga sirina kyempulira ye muntu nga wekusanga ku ttini ng'ogendayo kwolonjula butalya bannange ngambula butalya mbabulira mazima ekinugu kyansiiwa kati ate tulimba tentandisa byera byate kati ajjambu yeetonda awo nawulira nga nfa konzi bano abasiru basesema we balya mu butuufu nga ndabira ddala kye bakola ate nze nga bwakikola omuntu omu ndabira ddala nga abasajja nga 10 bonna bali ku kintu kyekimu kye bakola mu butuufu nga yongera kunnuma ekintu ekyasinga okunnuma eggulire lye bantuusaawo nti Walda Roni yayagala Walda olw'okubaaga bavanira ekigambo ekyo kata kinsesemye by the way kyannuma kati ye yali amanyi yeewolereza naye kyatuula ku mutima ge mazima nga mu ngeri yonna siina wenkiwonga bambi kyankola bubi teyandikyogedde yandikiresse kati ng'oyinza omusanga ng'alina waava n'okyuka n'odda emabega mu butuufu nga bimuluma ng'olabira ddala ng'anyolwa nga naye nawe toyina ngeri gy'omuyamba kati omuyamba otya omuntu eyakola obwamalaya ku ssomero wamujja eriiri n'omuvulumula paka waka ku ssomero lyo ate atandise
kale nze nali ntya nnyo n'okuswala byonna ebyo byanyiga nnyo byantuula nnyo ku mutima. Kati baithawo ebintu ebisinga twali tubifaanaganya. Yali nnyo muntu wa music, ndi muntu wa music. Yali muntu atya okuswala ennyo nange kyekimu, ebisinga twali tubifaanaganya. Kati simanyi oba Waldo yali ajjiramu wa naye okwesongola. Mu butuufu nagaana. N'atuma mikwano gye, n'akola ki. Yatumako mikwano gyange we yalaba biremye. N'atumanga ku batali. Like aba classmates bange naye ng'oba si mikwano gyange oba omuntu gw'amanyi nti njogera naye. Kuba atumako ne Edgalo. Mwoba obudde nze yali assistant Edgalo. Oli yali Edgalo, nze nga ndi assistant we. Senior theory. Bambi mu butuufu nagaana nemugamba totawaana ne mbagamba temuddamu nakumbuulira biboozi bye. Temumbuulira kati nga wentuuka mu class eva alina okumbuuza. Naye nga simuddamu. Lwaki? Already yali takyambuuza. Kati ate yazuukidde nze bannaake nga sibyagala. Mu butuufu namulumya emirundi gyonna. Namwesasuza emirundi gyonna. Mu butuufu sijja yali unfair naye nange nali. Kuba mu butuufu nasukkamu. Kubanga ye muntu yatukanga mu kirasi nga yebaka bwebasi. Ng'omuntu akuvundika ku ntebe n'atandika kaaba. Najja olwalumbaambi yajjana ne mu kirasi wentuula. Nali ntuula mu makati ati yagamba nsoka oveeyoko. N'avaawo ku ntebe ye n'atuula. Bwe yatuula nayita eri sayidi era nenvaawo. Naye yali obudde bwali bwa bubaluwa. Yali alina akabaluwa kandeetedde. Naye nga ebbaluwa eyo yali kankugambe nti yali nga omanyi olupapula lwa black book nga wandiise eno side ne wajjula n'eno side yonna ne wajjula. Mu handwriting ye ku nyukuta butono. Omwana omulenzi yajja n'ebbaluwa nga agitadde bulungi mu kabaasa akubyeko obutima biki. Najja ng'agimpa. Nasituka mu ntebe n'envaamu n'etuula wabbali. We yalaba nkomyewo naye n'avaawo n'agenda. We yalaba nkomyewo jjajja teyatuula. Yayimirira wansi n'akwasa ebbaluwa. Yagijjamu ye kennyini mu bbaasa. N'aginkwasa n'agamba Gloria yambadde nsaba osome ku bbaluwa eno. Oba oliawo onsonyiwe. Kati bwe nagikwata bwenti obwongo bwange bwaŋŋamba nti ono ekyamutwala ewa Walter yali ayagala Vanilla. Nakwata ebbaluwa nga nyimiridde mu maaso bw'ati n'engiyuza. Singa nali nsobola oyuza ekigambo ku kigambo kye nandikoze. Ne nayuza bupiisi bupiisi buno obutono ddala ne mbukunkumulawo wansi ku bigere bye. Ne mugamba bino biwe Walter tebingasa. Baana mmwe omwana omulenzi yatambula. Yali avudde mabega gye yali yatudde. Yatambula okudda waatudde. Nnyinza okukugamba nti omanyi okwositambula nga gwe basindika obusindisi ng'owulira amagumba tegakyalimu. Bambi yatambula n'atuuka ku ntebe ye ne yeebaka n'akaaba. Omanyi okukaabira mu kirasi ng'okaaba ebya siriyasi. Bambi yakaaba. Nga ndaba mu butuufu amenyese naye nga nze mpulira ogunugu omuli kunjokya nga guŋŋamba naye abasajja batemu. Musajja wattu amala okuzzaayo ebbaluwa. Bambi omuvubuka Mbalwa Mitaddaani yali mukwano gwe. Najja n'atuulaawo ku ntebe yange. N'aŋŋamba nkubuulire ekyokoze tokimanyi.
kyokoze tokimanyi kubanga ebbaluwa eyo ekutuuseeko si yeesoose teyawandiise bbiri wabula yawandiise ebbaluwa eziwera ng'agimaliza n'alaba nga mulimu ebisobye n'agiddamu n'asazaamu n'addamu buto nga n'awali ennyukuta etateredde ng'ayina effuba agitereeze n'awandika ng'abiddamu ekitegeera nti owandiika emu n'olaba ng'efudde n'ogiyuza n'owandika endala n'olaba ng'efudde n'ogisazaamu n'owandika endala n'agamba okutuuka kuyo eri pafekiti gye yakuleetedde yayise mu bingi n'agamba omusajja oyo ti omwana omulenzi oyo teyeebasa ekiro kiramba obwedda awandika bbaluwa kye yawandiise kyekituufu ekiri ku mutima gwe waakiri wandigisizaamu amaaso naye kyokoze kinene nnyo kyokoze kibi nnyo nze nno ngambagamba bugambi kye yakola ye kyekirungi ne bangamba omuntu asonyiwa ensobi z'abantu mistakes are human by the way ekikigambo bakikozesanga nnyo ne mbagamba mbabuulire nze kirabika siri muntu kuba sigenda mumusonyiwa bw'aba kye yasalako gwe yayagala tannafa lwaki adde ewange ne mubuuza atuyise kapiira sisobola sigenda muwuliriza sigenda yogera naye ate sigenda mumusonyiwa ekyo kyonna kibasuubiza mangu nnyo nga njagala pasitopinga okuntijjirako ne bagamba ne bwanaziwandika ebbaluwa 10 era nja kukola omulimu gwe gumu gwa kuziyusa Bambi yakaaba naye ekimala n'atambula mpola n'agenda mu dormitory kyatuyamba nti lwalwa Friday era evening teyadda mu classes teyakomawo classes enkeera yali Saturday kusoma banene abasomesa abaleeta olugezigezi ku makya n'engologolo kwabanga kulaba TV kati tusoma Sunday etuuka entertainment bannange mu budde bwazi pollination mu budde bwazi nambeemu music wa Uganda obudde bwe yabeererawo nga yaliko bannange omwana yamayimingira obuyimba nga bwe yeetonda nga bannange yeetonda kuva ku ntobo ya mutima nga nange nkiraba bannange nga nkiraba bwebwo obudde bwabeeranga obuyimba obunyuma nekenzijukirako kanambeemu mu butuufu yamayiminga oluyimba olwo by the way yalumayiminga naye nga ye yeekuba kuba ekituufu ye yali atagala yali yatagadde naye nga lyrics zonna zayimba zikuba ye kati Bambi yakamayiminga ne mukwano gwe bali ne mukwano gwe Asani ng'ono ayimba ebirala n'ono n'ayimba naye kati wezaatuuka ku paati ye akutta akazindalo bw'atya ayimba bannange yafukamira wansi n'ayimba ng'afukamidde omanyi omwana ofukamira ku stage mu baana bonna n'afukamira yali ayimba n'amaana gamba Gloria nsonyiwa Gloria nasobya naye nsonyiwa ekyo kyo yakyogera n'amala n'ayimba n'akontinua nga ne music we naye mu kuyimba Bambi ng'afukamidde nno ku maviivi paati ye yagiyimba afukamidde Bambi amaziga gatandika omuyitamu ku stage kwe mbagamba sigamba nti mu ddoomu ku stage waggulu kwayimbira kwakaabira kweyeetondera amaziga gaali gatandika okumuyitamu yakyuka n'atunula emabega naye lwakuba nti era omuntu abadde ayimba nga atatandise okukabeera omutegeera naddala oba omufolowinga nga nze kuba ebyo nali mpulira nga bimpa essanyu bantu mmwe nga mpulira wakaaba mbanjula kusiiba bitooke nzine nga mpulira ndi musanyufu by the way nze bwe byansanyusanga nnyo konze gakaabe osasulira gennakaaba
nga buli kimulumya afuba okukikola. Naye bwe yakyuka bw'ati nga talina wa stoppinga yimba akaaba biki mukwano gwe yamuggyako akazindalo n'ayimbawo n'amugattirawo kale. We yamaliriza yadda mu gundi, yadda munda mu holo kubanga byali biri eno kale nga twali tukoledde wabweru kwolwo eno munda nkati oba mazima emingo oyina wooyingira. Kati ye n'ayingira eyo n'atuula najjayo akayimba akamukuba nazzaamu akayimba akalaga nti byokoze tebirinayo. Akayimba nkeerabidde mu butuufu kaganya okudda mu mutwe gwange naye nga kaali kayimba nga omanya akayimba kakugamba nti byokoze tebirinayo toyina nawooli. Bannange nga teka mu butuufu bambi nange erudda namusaasira. Omwana alina erinnya be bano abaana abeepansuula wabula akulaze nti afukamidde ku stage n'ayimba oluyimba n'alumalako ng'afukamidde n'akukabirira n'agamba nsonyiwa. Bambi yakyogera gamba Gloria nsonyiwa, ekituufu nasobye naye nsonyiwa. Bannange namuyimbira oluyimba olwo bannange yakaaba yadda mulumu yakaaba mulimu yali yakaaba mpaire bamuzaayo nabuzza mu dormitory bamuzaayo ng'akaaba naye nga gamuwedde mu gaali nga nze. Imagine omwana omulenzi okukabira ku ssomero ng'olinga akaana akato. Awo toba n'amalala mu ezo classes senior 3 senior 2 omwana abeera n'amalala naye bamuzaayo ng'akaaba. Tekyannuma kyegera mazima siiza nakwewaayiriza essanyu lyandi lyamu ekiwaagonja konse gwamaanyi kaaba nga no benjagala wawudaaliwa ku zero. Omanya omwana omuwala omuleka ku zero ng'ali ku zero talina kiddako tebamugambye nti tukukyaye ensonga teriiwo wabula badidde ennamba emu. Bannange nga buli gwayogera naye amugamba ngambira Gloria nsonyiwe biri byali bya kisiru. Owulira wawuda ebibye byali bya kisiru naye nga ne ex wa ward yennyini akimanyi nti bano babadde kale byamanya byonna byagenda mu maaso naye yamusonyiwa ye yagamba ti yakitwala ku mutima kuwalidde baali baawukanye. Naye bannange omwana omulenzi bamuzza mu ddoomu gwe mulundi ogwasemba olabikako mu kilaasi teyaddamu kulabikako mu kilaasi yasigalanga mu ddoomu nga avunda buli kiseera alwala. Omulundi omulala kale ng'abatuma mugende mugambe Gloria jjandabeko biki jjukira essomero lyaffe n'abagambye twalina freedom tetwalina nasiikibbe by the way nga bw'olwala mukko ogenda mu admin ne bakuwa amakerenda bwe galemwa deewaka nga ffe ekyokudda ewaka ng'ekyo ne bw'oba okyagala buli ttaamu oyinza okuddayo kola kwaffe ewaffe baaba nga era bajja kubira dada yakola nakutwale mu ddwaliro kati nga toyinza kwerwaza. Naye ye yagamba mikwano gye n'abagamba mbabuulire temwogera nti ndi mulwadde kuba olwadde ekimulwaziza nga kiri ku ssomero ate kati mbabuulire atuddako emabega kati ogamba otya ddadi nti nalwadde lwaki nti ndwadde ki tindwadde ki bantu mmwe nga toyina kati yakubuuza biki bye walwadde kati nga mbutuufu n'ebyo byonna abibala nga talina wadde waka nga kyafa awonere ku ssomero kuba ekimuwonya kiri ku ssomero naye nga balajjanira bagamba ne muntu mumpitire ku Gloria andabeko nga ŋŋaanye okujja kuwaliwo olunaku lumu lwe yatambula mpalampala yasotya najjawo n'afuluma wabweru wa dormitory like gundi ya dormitory yaabwe najja wano nga klasi yaffe n'atulinda mbuto atulabe nga tuyingira classes era yatulaba bulungi nze saamugaana amaaso ge nali sobola gaziba ne tuyingira bulungi klasi naddayo
yapita nagaana buganya Gloria Sokojja nengana kamunyiga ati nganye naye ng'era natambula byange seeteekera naawe basajja kunfera naye sigala mu class banne yabeera mu ddomu yalwala mbaanamwe yalwala n'akomayo kuba yatuukanga n'okulya bamuliisa buliisa bamunywesa bunywesa ate nga byampaka nga yaggwamu omusaayi oba ng'agezze mbu ng'azimbye bakukejja oba kuzimba kale nga tanyuma ng'abaana bagenda ne bamulabako mu dormitory abawala abatijja kale dormitory zaffe tetwalina nnyo ago mateeka ago mbagambye essomero lyaffe ndyagala nnyo kuba twabeeranga ne bed inspection ng'abalenzi bajja ne balaba abawala we mwala obuliri nabwala ne mugenda ne mulaba abalenzi ne baratinga nti ku 10 gundi afunyeko bwest nafunanga 9 eva oba 8 nga njala obuliri bwange ate amasuka aganyiriranga ngayina kati ng'awo mbeera nfuna nnyingiko oba 7 kale ekitone nnyo kisinziira ababa bazze n'okujja bwe baba bamanyi nnyo nga bali 9 bagikuwa kubanga nze kusinga kale abaana abajja nga baba mikwano gyange kati munnange dormitory kale tekigaana oba mwana mulwadde genda omulabe tetwalina metro tetwalina wadeni mu dormitory babeerangayo nga ne basupervising kale nga bemanyi ebyokukola kale kubanga nga ajja kujja alabe eddomu waddugale ne wabweru biki kuba bali tebasulana mu ddomu naye nga tajja baleetako lujanjabi kyate mu kino byemukolera mu ddomu tebimukwatako kati banaironi yalwala mwana w'omusajja yalwala mwana w'omusajja yalwala nange nentuuka nga mpulira kyekyo naye ng'abaana banneegayirira nkubuulire Gloria Roni ayogera linnya lyokka yatuuka nga amaanyi tagayina agoogera tayogera nti baneemumpitire ku Gloria nedda nkayogera bwogezi Gloria nga waakoma nga takyasobola kimalayo ekigambo yatuuka ng'okulya kwampaka buli kimu bakimukolera bukolezi naye nga bwe mwogerako mbuno bagamba mbu nga bw'oyogerako nti nno bayite bazadde be ng'awulira olwo agenda tandika osesema olwo agenda tandika oyiwa olutiko lw'emutamanyi gye luvudde nga takyagala kukubira baddadi be we yali akyayogera bulungi ng'abagamba ati temumbayita mubaleke nja kubonera wano kati yatuukanga ng'amanyi tegaaliyimu agwogera ng'awajja kuyiwa lutiko mwogedde ku bazadde be naye ng'erinnya lyayagala Gloria gezo ogambe nti Gloria twamugambye ejje n'agaana olaika okyogere ng'awulira ku lutiko ky'olina okukola bannange abaana bagenda abashani bonna bamusonyiwa era bagenda ne bamulaba ne bino obuwala obwakajanja ye walidde banne nga tavayo naye nga Loni tamwagala ng'awulira ayagala zirika buli bwamulaba bannaye tamwagala simanyi oba ali musonyiwa mu butuufu yamunyiigira muyinza ogamba oba yamukaka bannange abaana ng'abalenzi bajja ne bagamba bannaye tokola mpisa mbi bannaye ebiwala bino ebiwala ebyefuula ebigezi bannaye omwana alina otima mbi tetomulabanga simanyi oliyinza oteleka omunno n'afa simanyi biki nga ero n'agamba bannaye nze ne bwenfa nga nsonyiye oba nfudde naye nga nsonyiye nga ye agamba mu butuufu yamenya promises zitwesuubiza nga ye kimuluma nti ye yabimenya ng'agamba nze yamukwana naye ate nze yamunyiiza ye teyasobola kundisappointi nga naye nze yakikola kati ng'ebyo byonna bimuluma twalina oyo mukwano gwaffe Master Dos eyali atukansolinganga bambi Master oyo yagenda okuvaawo ku ssomero nga Loni atandise okulwala era yangambako lumunangamba naye genda omulabeko biggwe genda mwogere ne mugamba Master sisobola
kati ye we yaviirawo simanyi oba byali biki okuba bwali budde bwa mmoko tebwali bwa UNEB naye nga yavaawoko ku ssomero simanyi naye agenda okudda nga gwe yaleka ngaawoza muŋŋambire ku Gloria ajanakako oba naye mpulira biki nga yanyumye ne sitooli yagenda omusanga ng'ayogera kimu Gloria nga mbutuufu talina kyazzaako banaye masita yawuliranga ennaku emukutte jjukira oli olwadde mukwano gwe bazadde baffe bamwesiga kati abo bagamba otya nti omwana afa ali ku ssomero bulijjo mukolaki masita yampita naŋŋamba naye ofaaki naŋŋamba kiki ekikutta lwaki okola bwotyo ne mugamba masita mundeke nze siri ddwaliro bw'aba mulwadde lwaki tayagala bamutwale waka ne mugamba masita ne muddamu ne mugamba masita sinze namulwaza wawudda ye yamulwaza nze siina nnyo kakwate naye kati kuba walwalidde mulavu abadde munaani nawawuta bannange mu butuufu masita yalaba nga nina omutima omubi ekyo ekintu abantu abasinga kye baalaba naye bonna naffe tuba n'ebituluma tuba ne bwe tugamba nti wano wenkoma nga ne bw'aba yagala tojja kwongerayo kati naaki byonna bibaawo naye mu butuufu masita yakubira ddati yamukubira ekiro n'amugamba munnange ebikimate siriiyo naye omwana mulwadde nnyo n'amubuuza kiki masita teyaswala n'amutuuza n'amugamba nkubuulire ABCDEFGHIJK ensobi gye yakola teyamubuulira lwaki twayawukanye kuba yamugamba Gloria bayawukanye ne Ronnie ekigambo ekyo kyawawala mu matu ga buli muntu lwaki bo baali bamanyi ziri embo okoze nagumira okwagala ekyo ekirenze ekyamala nekindisappointinga sorry kale omulenzi eyamala nandisappointinga bannange baali bamanyi zaatwawula baali bamanyi tebayinza kunkuba mboogezo nenziriŋŋana na mulenzi era baali bamanyi ebigambo byabwe byakoze nnyo amakulu bye babadde batubuulirira kuba mu butuufu mu bbanga eryo tetwaddamu kiraga abazadde titulina n'ekitugatta bayithawe tetwaddamu kyabeera wakati waffe n'ab'essomero bonna baali bakimanyi naye abazadde nedda tuba tulyawo nga bombi batuuse bamunonye ne bagamba abaana mikwano gye mugende mumuleete mu ddoomu yali atambula naye nga ye muntu gw'oyinza ogamba nti alina amabwa mu bigere tegaalimu naye ng'alinya ng'empisa gwe zifumita nga distance eyo okuva ku domitry yaabwe otuuka ku motoka we yali n'eddakiika 5 omuntu asitambulirawo naye baamuleeta waasimbayo ebigere bibiri we bamukwatiridde waapoozinga we yeesigamako mu butuufu yatambulira eddakiika 3 we ziba zaawera kalinga 25 okutuuka naye nga bw'omutundako nga gwamuzaala olabira ddala omutwala magombe mu butuufu dadi yanyeenya omutwe bw'ati dadi yatunda ku mwana we n'anyeenya omutwe nze nali natumiziddwa dda nga ndi awo maze obbabuuzaako bambuuza biki naye dadi we yatunda ku mwana we dadi yakyuka n'antunuulira naye ng'ekigambo ky'alina okuŋŋamba takirina kyemmanyi mu mutima gwe ng'agamba n'omuwala muzibu nnyo naye jjukira nga baswala bo bennyini baŋŋamba mute mwawukane kati ng'oyinza otya okuŋŋamba nti ate lwaki wayawukanye naye nga tebalina bwe baŋŋambira wabula nga buli omu bambi anyeenya mutwe nga tebalina bwakunnenyeza
kati bano batuuse omwana omulwadde ku mmotoka wabweru awo. Omulwadde yatayagala yingira. Omulwadde yakyusa eriiso n'antunuulira. Kati ndowooza ng'agoogera bambi tagayina. Nakyusa eriiso n'antunuulira. Netunula ebbali kuba munnaye oba oswala mu butuufu nawulira nga nswala okubanga omuntu mutuusiza ku ekyo kyokka bannaye yampulira nswala ensonyi zintwala. Mu butuufu toyinza butaswala. Mu butuufu nswadde mu bazadde be ngamba ne banagamba nti mutima nina mubi nga naye mu bulijjo sibirowooza nakonze nga mmanyi ali eyo oba afayo amanyi. Bamuteeka mu mmotoka. Daddy bamuteeka mu mmotoka naye yali tayagala genda nga siriiko. Era daddy yaŋŋamba tuula mu mmotoka tugende. Ne ntuula bulungi. Yali tasobola kutuula bulungi kwesiga ino ku mutto. Kati ng'olusi yasigama ne yeeweta n'abanga agwa. Kati kuba kwebaka era yagenda bakuyita kuleera. Kale ng'omutwe gwe yeebase ku nze we twagenda. Nitugenda mu ddwaliro. Daddy n'atuvuga n'atujja ku ssomero n'atutwala mu ddwaliro. Bamutwala mu ddwaliro, ekituufu bamutwala mu ddwaliro. Bwe twatuuka mu ddwaliro ffe twasigala wano wabweru nze ne badaddy bombi kuba twali nabo bokka, bamami tebaaliko. Kati nga wanene wetubeera wano we twetingira. Oli ali mu ddwaliro bali mumukolako kale ali eri bamukolako. Daddy yantunuulira n'ambuuza Gloria Ronnie abadde ki? Ronnie yalwadde ki? Amanyi omuntu okusimba eriiso nga aliserera saa kubuuza omwana we kye yalwadde. Teyambuuza mu bukambwe naye yambuuza n'aŋŋamba njagala mmanye ekituufu ekimuluma tumanye kye tujjanjaba. Mubutuufu namutunula nga nnoonya ekyomugamba ne kimbula. Mugamba Daddy simanyi. Bajjanjaba omulwadde yaddamuka amaanyi yatandikutereera kale nga asobola okwogera obulungi. Amaanyi gaddaddamuko niyo okujjako yakugaana yagamba Gloria yagamba nsa Gloria yandeeteko ku mmere. Baamuleetera emmere bambuuza kyagala okulya n'asooka n'agaana. Then olwagira kati mami yamanyi byebiri byabadde talya. Olwagira n'agamba mami nsa Gloria yandeetereko ku mmere. Yagamba mami we mami yagamba omulwadde mutwalire emmere bweti ne bweti. Metoka nabinyembo bye yagamba bye yali ayagala. Nebikwata bamutera kamere katono naye katwala namuliisa nga ne fooko naye nga aliyo omulundi gumu ng'ayogera ebigambo bye bannaye ebigambo yabyogera yeetonda bambi. Namala nentuuka nendaba nga kamusonyiwe kankireke kigende sigenda nakuleeta ntalo biri awo. Nengamba kambyesonyiwe nemusonyiwa nemulaga musonyi era nga kyekituufu bambi kuba neekuba mu mutima. Nengamba kituufu kyo kale kati tukamuleke. Kati munnange musonyiwa alya bulungi emmere agimalawo mulekako buliri nze nzikirira nfuluma wabweru. Nfuluma wabweru okukola ki? Okusanga kati ndasanga mami awo nga ku mulyango. Mami n'aŋŋamba mwana wange nkubuulire ekituufu musonyiwe. N'aŋŋamba naye bw'oba owulira mutima gwo nga toyagala musonyiwa gwe kimulage nti musonyiye. Gwe kimugambe nti nkusonyiye omulage nti omusonyiye. For now tusooke tumujjanjaba awone tulabe ekiddako. Then awo oba tunaaba kansolinga ne tumanya nti muteredde oba newe kinaaba nga tekigenze mu maaso nekikomaawo naye nga wemba mukansolinze maaso wemba mukansolinze manya nti ateredde. Bannange kumba omulwadde abiwulira nze kye sitamanya nti omulwadde awulidde nti bamulimba bulimbi sigamba nti bamusonyiye naye ate nze wali nali namulaze nti seeti kitirinawo buzibu. Bamami baali baziba bamami we batuka baatemu emiranga bakaaba naye nga baamala kale ne bakigumira. Kati nemugamba kale mami nakkiriza saamugamba nti musonyiye biki wabula wano omulwadde mu kwetonda yansaba n'aŋŋamba banne mbadde nnyina kyensaba nga mmaze omusonyiwa. N'aŋŋamba kyensaba tobagamba nti ki? Tobagamba nti mu butuufu nakoze ensonga eyatwawukanyiza togibagamba byawadde tobibanyumiza.
ye kyayagala nze ssebo beetikenze kyokati bagenda kumbuuza mbagambe ki era namugamba agenda kumbuuza mbagambe ki mbagambe nti navudde mu bbanga mbagambe ki nemugamba ekyo totawaana ekyo kyo ngenda bagamba bwe baba bambuuza ngenda bagamba bulungi kuba ekituufu era wakikola bambi nze muntu kagambe nti nemanyi kyo nemanyi nakati sisonyiwa naddala bwondeka nempitako bwoba wakwetonda weetonde leero bw'olinda enkya mba ndi wakukaabira nga wennamukaabye bangi kati munnange tutuuka mu mutima nali mpulira nti musonyiye kale biririzeemu neravu ekomyewo bikiri kyengeri wano gye mutudde munyumya ekomyewo naye ng'ate era kiri kyo kinnuma kyo tekisobola kuvaawo bayithawo abantu abakola ebintu ebinene ng'ebyo mukimanye nti bw'okikoze asobola okukusonyiwa ne muddamu ne museka naye bambi takisobola kyerabira ate era kisigala kimuluma kuba kyannuma ebbanga lyennamala ku ssomero eryo naddala omwana omuwala waludda nga mumulabako lwakuba nti byatuuka ate kati ne bitandika okunnyumira like nga mukyokoza nga buli kyenkola nkikola mulumyawo byannyumira kati baatusiibula bwe baatusiibula ne tuddako ewaka mami yasooka nasibeerawoko awaka by the way neerabidde mami ye yaddanga wiikendi mami ye yabeerangayo ku mirimu gye yaddanga wiikendi Saturday nabeerawo Saturday ne Sunday kati munnange mami mwabo obudde teyakola mwana ennaku zemala ku kitanda zaali ntono naye era yazikola then ne lwetwadde waka yabeerawo n'enkeera n'asiibawo kati naddayo enkeera ku makya kati oyaddayo yandeka ngambye biki kati ogendamu eddagala lino buli kimu n'akimpa namundagirira wengenda okukola amenvu butunda byonna ng'abinteereddewo ebyokunywa ebyokulya nangamba ogenda mulabirira nti kale wabula omulwadde gwe tulabirira awo yali ateredde mbabuulira mazima nti yali ali mukaabunafu kuba yali n'okuzunga atandise okufuluma nti azungako ku mizigo eno ebweru ng'asala ekkubo n'agenda n'atuulayo mubanneiba kale n'ayomyako ku maduuka kale si kutuula nnyo naye ng'atambulamuko ag'obunafu kale amanyi ag'abanafu nga bwegamanyi nemuleka abeereawo omulwadde kati nze nali nga nkeera nenkola ewaka kale kolo nakeera nenkola emirimu ewaka nenzija nenyambuka eno ew'omulwadde nemulabirira bulungi mumueddagala lyenga bwe baliŋŋambye ku makyozo kanomu emmere n'okola kikubeera nofumba nafumbira eri waka nengireeta nemuwa bulungi ekyenkya nemuwa bulungi eddagala nemuwa na bulungi ebyokunywa tewali buzibu kati netubeerako awera netunyumira nga twazzeemu tweraga twazzeemu nantunuulira naye waliwo weyambuuza naye golowooza nze ndi musiru ekintu ekimbuuza nemugamba akinyinyole yagaana yambuuza naye golowooza nze ndi musiru nemugamba olwaki nakiremerako naye yagaana okimbuulira lwaki ayogedde bwatyo ngamba bannaye yamanyi oba bino byenkozi byeyitira omusiru yamanyi kati nzirako awaka naddayo ewaka mukudda awaka mu butuufu nakola kale naye niraba engenzeyo nga wonaagamba nti kati ovudde n'ogenzeko ewammwe ewaka mu nnyumba nyenda okudda eno waggulu kumba omwana wattu yaguze obutwa naye nga yabunywedde hey wabulako kano ka love story mwana mulenzi yewadde obutwa njagala kukola comments zange mu kitundu kino ekyokubiri waliwo ensonga eziteerabirwa oluvannyuma lw'okukubwa emigga egyo gyonna n'empi ze baayisa mu Roni tebaatuulako balowooze n'okulowooza bakubaganye ebirowoozo nti olowooza tugenda kola tutya but the relationship continued just like tewali kyabaddewo. Olumu omukyala asobola okusanga omwami n'amukwatira mu bwenzi n'amuvuma neyeekandaga n'akola kino n'akola kiri. Omwami n'akwatira mukyala we mu bwenzi n'amusambasamba. Mukwano,
relationship y'abantu bali ababiri okujjako nga decision evuddemu bo eriyo omukyala omwami bamukwatira mu bwenzi alina n'engeri gyeyalaga nga alinga eyabivaako naye yakyogera bwogezaawo eddakiika 10 ezaddako n'akubira omuwala lwaki kubanga tasalangawo abantu babeera mu relationship omukyala n'alowooza nti omwami ono omuwala gwe yali ayagala leka yamuta nga mutambudde n'omwami emyaka 10 naye nga yakatambula n'omuwala oli emyaka 5 mwakyombera in the first year n'olowooza lwaki decision ye neeba temugiranga era kambabuulireyo amazima amatuufu tewali force, get me right, force gy'oyinza kukozesa kwawula abantu ababa basazeewo okwagalana. Ekyamaanyi ky'oyinza okukola 1 kubasabira oba kusabira mwami wo, 2 oba mukyalawo kwogera naye, oba si kyo kusalawo kukita. Olwagamba sozaawo ng'otuusewo mangu. Yes, gano ge mazima amasengejje. Ne bw'olikwata omukazi mu bwenzi n'omukuba tali kyawa musajja kubanga wamukubye. Ekyo njagala nkikubuulire. Ne bw'olisanga omusajja mu bwenzi n'omukwatira mu bwenzi n'okuba omuwala n'olumbanga omuwala, njagala kukubuulira ekyo tekiri baawula. Katonda bw'abayamba nga mwembi mulinamu ensigo ey'obwa Katonda nga musobola okukka ku musaalo, musobola okukka ku maviivi ne muteeka ensonga ezo eri Mukama, nzikiriza nti ekyo kiyinza okuleeta enjawulo. Okuyita mu kwogera ng'omutunuuliza mu bulabe bwe mwolekera singa relationship oba marriage yammwe oba love yammwe ejjamu intruder mu ngeri bw'etyo. Oba oliawo n'okuteekawo follow up ze mukkaanyizzaako. N'ebyo byonna mujja bikola bali abantu ababiri ng'omu oba bombi basazeewo ne bakita. Kuba of course ekirowoozo kitera okuva ku muntu omu, oli n'akita kubanga ono yakitadde. Kati bano abaana neewuunyizza, baana bato naye emiggo gye balidde akugambye teyafunamu yadde akasala nti omulenzi mutadde. Ekyo ekigamba abasinga temukitaddeeko birowoozo. But it's a big statement. A big statement. A big statement. Enjawulo Katonda bw'ayamba abamu, waliwo abantu abasalawo n'agetinga married. Bw'agetinga married n'asalawo mu bulamu bwe n'agamba yes, I'll be tempted here and there, but there is nobody alijja n'abeera priority ey'obufumbo bwange, n'abeera priority ey'omwami wange, n'abeera priority over my mchala. Abo gye bali Katonda basaasidde. Ekisa ekyo kisabe, ekisa ekyo nkiyaayaanira, tubeere ng'ekyo kye tuyina. Kati abantu bwe batyo abasalawo buli lwalabanga kiri kirina engeri kyekikosezzaamu marriage oba relationship, kati asalawo n'agamba no. Kati ate ninga prioritizing omusajja oli over my man, ninga prioritizing omukazi oli oba omuwala oli over my family or my marriage. Kati abamu ekyo n'asalawo kubanga muli alina decision. Don't take it lightly kubanga omuwala ogamba saakirowooza nako ekyokumukyawa. Kakati ne maama okubeera ku ssomero n'avuma abasomesa abazadde oba abantu, waliwo olumu PR, public relations, waliwo olumu ebintu bw'omala obavuma, so what? Noweweera era ati simbavumye mukwano nedda siwe kikola. Ogenda olaba ng'ate olina wewaweebuuse ng'oba oli agamba nti kale ekyo singa saakikoze. Nina ekibuuzo. Omulenzi ono biki bye yali yagamba omuwala okubanga amwagadde to this level? Muyinza obba nga mulimu n'obuto, omuwala tannaba kulaba nnyo, kati ye alaba nga mu nsi oyo ye musajja, alaba nga oyo ye mugezi, oyo ye muhank. Love story eno gye tujja agenda mu maaso ekyalina surprises nyingi nnyo. Wano weeri w'ogisuubira okubeera si weeri, ekyakusurprisinga nnyo mu maaso eyo gye tujja okuba nga tulaga. Nga relationship zonna bwe ziba zibeeramu abayingirawo. Kati nga Walda yayogedde Walda nenzijukira Walda my Ogi nzikira akakwano kangaako, waliwo Guy muganda wa Bobby Wine maswali eyo kanveeyo ya naye ebintu bibeera ku masomero n'ogamba wait a minute,
amasomero baba bakyasomesa oba ziri zibeera relationship na marriage. Waliwo ebintu bye tusanze mu love story eno nga weewuunya ebiri ku masomero. Wentera okubuuliza abazadde bino tubimanya, tubeera mu nkiiko z'essomero, tutwala obudde bw'ogenda ku ssomero owuliza mwana wo yekka oba oyogerako n'abaana abalala oba oyogerako ne bazadde banno, kubanga olumu omuzadde omulala ayinza oba nga alina ekimusoomooza oba oliawo nga naawe kyekikusoomooza talina maanyi gakyogerako ate gwe galina. So ebintu ebiri ku masomero weewuunya ne weewuunyiza ddala. Nkubye akafaananyi nga Ronnie afuuse ssemaka ku ssomero. Mpitira Gloria mugambe njagala ku mazzi agaleke, mukazi watu agaleesa agaleke, nabadde ngaagalira wali Mama Walda n'agaleeta. Kano ka high school movie kali super. N'agaleeta, weebale nnyo. Thank you my future wife. At school my future wife. Bintu byewuunyisa naye nga era bw'otunuulira ebintu ebimu yagambye nti Walda yali yamusuubiza vanilla. Ebyo ebintu bibeera, nagamba nti abaana abawala omulenzi bw'abanga akukwanye ng'owulira wandyagadde okwekuuma okutuusa nga ayina level gy'atuusizzaako relationship yammwe, okisobola. 1 ng'omutegeeza nti nze nkubuulire omubiri gwange ngufuga, ogugo bw'oba tosobola gufuga, njagala kukuwa ddembe okweexercisinga rights zo. However, you can go and fuck up and down wona nga bw'olowooza. Genda weggale gundi weggale, bonna beggale. Bw'onootuuka ku level gye nkwagalako, nze wempulira nga wensobola okukwagalira nga nkyakwesiga, ng'okyali mu state gye nkwagalamu, ng'owulira olinga abikooyekooye, nja bikola naye nze sigenda kubeera sex object. Eri abaana abawala aba compromising nga n'agamba let me give in n'ajjamu empale ng'alowooza nti eyo y'emu ku ngeri egenda okusikiriza omusajja okuggusa ensonga abeere ng'amuwasa. Njala bategeeza nti ekyo kya bulimba, ako kaba kawaani. Teriyo mulenzi awasa muwala ng'agamba ono omuwala namuwasa kubanga yampaako, kubanga yampoomera. Njala bategeeza si yeyo ensonga. Eri abawasa abawala ng'ekimuwasizza agamba omuwala ono kikyakukulidde. Buli wabanga akaluba alina omuwendo gwamulabako. Era bw'omuwa ebbetu nti nze wendi genda beegadange, wegenda wegatte amambuka amaserengeta, wegatte mu mawanga gonna. Naye nze condition yange relationship erina kutuuka ku level bweti. Kati if it's sex, go and have sex. I don't offer sex, I offer love. If you feel ready for love, a good relationship, good marriage, I am ready when you're ready. But you'll be ready in my way. Ntintya tugenda kukyala, tugenda kwanjula, ogenda kumpasa mbaga, ogenda kumpoowa mbaga, togenda kumpalula. So bobo yagala package yange yonna full package weeri. Kati bino bye biyamba. Era kankusese abalenzi bano abawala abalinga bawalda abasuubiza abalenzi sex bahookinga abalenzi ne babasika, but get this and get it right, tebabakuuma. Kibula bwajjeno n'amala okkeegadangamu kebbanga lyakagize vanilla ne bamutundula-tundulamuuko. Abanga azibusa amaaso kiri ekyoyo nga kimuweddeko ng'atandika kulanaga kitegeeza kana akawala bino bye kaŋŋambye bino ebyokumpaako kagenda kawa buli omu. Kawa buli omu so okugaba kintu kyako. Kati najjukira oli nakamaanyaawe nalumaga akawagga waabwe nalumaga akyalimu empeka emera. Era nkubuulire gy'okoma okwemiima, gy'okoma okwekuniza abalenzi gye bakoma okwagala okuyayaana nga bayimba kali nti mu sikaati yo mulimu ki. Katonda bw'akusaasira ensonga n'egguka mutuuka eri ng'era at least olinako omuwendo gwe bakulabako. So bano abawala gyeri abawala nga bo basuubiza sirabira omuntu omu yakigamba nze naga nze bw'obeera mukwano gwange nkuwa teweegomba kumanya story eyo. Ngamaze nkuwaako mukwano gwange lwaki obeera stuck onkubira like nenkuwaako. I looked at the omuwala nga mulungi, omuwala nga yasoma, omuwala nga olaba nti asobola okwetuusaako buli kimu kyayagala.
naye ate ekyo kyeyogera nakikakasa kubanga nakiwulira nga waliwo abagaba feedback nga bo practicinga practically. Nenjala okutegeeza nti omuntu bw'ati omulenzi ajja ne mugendako mu pool oba mu sauna ne oluvannyuma lwa sauna nga akatuuyo kamusse azuula nti gwe bw'otyo bw'oli n'alekaawo. Era abalowooza nti mugenda kuhukinga abasajja okuyita mu sex mubahukinga akabanga naye temubakuuma. Kambabulire sex tatukuuma mu relationship. Tatukuuma kubanga it's not a daily meal nti it's a do or die. Ekyo njala mukitegeere. Abantu abamu sex si ekikulu mu bulamu bwaffe ne bwe mba neweereddeko nga example. It's not about sex. Trust me, we can spend 2 months. No, not 2 months. We can spend like 2 weeks. No sex. And everything is okay. Very okay. Ate tusobola okwevuga saketi. Biki byenjogera. But tuli mu kuyiga. Tusobola okwevuga saketi. Naku 7 non-stop. And then lwaki. Siteeka nti twasalawo nti etteeka liba lya naku 3 mu week. It's a must. Katala. Kyemujjayo kyekino. It's not all about sex. Era abantu abamu bafuna obuzibu mu bannaabwe ng'agamba kino ekisajja nga tekimbeeba. Kina kyakkuse. Ebizibu ebyo abamu tubiyiseemu. Ng'oli akulowooza okuba nti wakkuse. Woleese mu kkuto. Naye nga si bwe kiri. Nga it's not just like that. Nga neetaaga mboozi let's watch a movie. Nga sex tatulya nga bw'olowooza. Abasajja gye bali n'abakazi gye bali nga sex sex is not everything. So don't think nti ogenda kubeera okuhukinga omuntu omuwambe omusigazi oba owuninge okuyita mu kumugiramu empale. Ekyo njagala abaana ab'obuwala mukiyige. Mulugamba nti abasajja tebamatira tebakola ki kati n'obeeraawo ng'oyagala omusa. It is not all about vanilla. Ne waliwo ekintu kyakinnayize. Bakazi bajja kabugo kakadde simanyi oba mu kino mwakiwudde naye kati nze yawuliddeko version eyasoose yagambye n'aleeta olugiraasi olukadde bwe yamaze n'agamba naate olugiraasi lwali lukadde naye era mwanammwe mubimanyi aluyita luwala aluyita lumalaaya sibo ne kusomera amangu ago beerangidde obujja ekyo kye buleeta era sisobola kwewuunya nnyo omuwala ne bw'omuteekako Miss Uganda aluyita luwala lukazi gukazi kakazi. I don't know mu basajja bwe kiri naye nga mmanyi nti omuwala ng'omukuyeko mujja we yenna gw'omukiitingako naye taba na muwendo mu bulamu bwabwe. Ate kati given the fact nti omuntu nga Walda yali amanyi ono nti girlfriend wa Ronnie, omuwala tasobola kuwa respect n'omulundi n'ogumu. Kakati Gloria ayita mu stress oba depression ey'okubanga omulenzi gwabadde ayagala avudde mu bulamu bwe agenza ali occupied by another person. Ebimu ku bisinga okututokyaringa nga tufunye heartbreak. The routines ezo ziba twamanyira. This time I expect him to call me. This time I expect her to call me, to meet me, to talk to me, to come back. Bambi ebyo bisinga okutawanya abantu mu the heartbreak. Era kambabuulire bw'omanyangayo mukwano gwo eyafunye obuzibu mu relationship ye omuyambangako okubikka ebituli ebimu. Omuyambangako bakoleramu ensobi nnyingi tukoleramu ensobi nnyingi naate fe abamu batwakula tutya kati ate nze lwaki neegerezaako nnyo waliwo abantu abamu nga bw'aba ne issues mu relationship ate si mwakolera n'ensobi nga omwe ate yeewalira ddala ng'aba clean. Lwaki aba akimanyi nti tali soba naye abasinga obungi bawunzika bakoze ensobi nnyingi. Kyevudde ngamba nti bw'obanga olina mukwano gwo n'omanya nti alina relationship issues omuyamba okumubeererawo oba omulenzi oba omuwala omuyamba okumubeererawo okwetamwe kuva okwebaka nono n'oli okukkiriza abayali yagaana kati neweebuuza ate ensonga emukkiriza agijjawa nga yali yamulaga nti tebakwatagana tagwa mu tests ze kati amangu ago akyusa atya okuba nga ali mu tests ze. Owunziko oyongedde ensobi ku nsobi ne tuyambe nga abantu bano routines zino. Waliwo n'ebintu byolaba bwe bamawulire kale twalabanga amawulire naye ne bikuluma
kale wano twabanga tukola bwe tuti nebikuluma ebyo bye bisinga tawanya abantu era omuntu afunye disappointment mu relationship oba neggwawo oba marriage neggwawo oteekeddwa okuba ne plan egenda okuzibikira ebituli bino si kugenda bugenzi mu relationship ndala maybe being with your family being with your friends being at church beera ku muzikiti spending more hours maybe ku mulimu okubeera occupied abamu tusalawo nogamba nti mu disappointment eno njagala nzijukiremu kino nze nina enkola yange olumu nsobola osalawo nensoma kitabo neŋŋamba ngenda soma ekitabo kino ngenda check at the end of this ngenda batlisting nga nina kyenjizeeyo tusalawo busazi oba abantu basalawo busazi zino routine bw'oba osazeewo okubeera nga obeera nnyo mu Bible osoma nnyo Quran kiina engeri ekigenda okuyamba olina omuntu omulala tugeze omukadde gw'osalawo okubanga omuyingiza mu bulamu bwo ogenda n'omukolerako ku mirimu ogenda ne munyumya ebintu ng'ebyo bikuyambako kati omuntu oli alina engeri gy'abako akapati akatono oba akanene kakuzannyira ne mu byemwogedde olina engeri gy'obanga waliwo kagaapu ako kobeera ozibye naye abasinga obungi weewala buli kimu onyiigira buli kiramu kati ezo ensobi bw'oba togenderedde zibeera nnyingi eziva mu heartbreak omuwala ono namulowoozezaako nenfumiitiriza ku bintu abantu basinkana nga bali mu heartbreak kyobola nti n'omulenzi bw'aba nga yatuuse ne kukwewa obutwa kiraga okubeera nga enyiiko oba obulumi obwo tebusobola muleka kyekimu olwo ayogedde ku music nendooza ebiseera ebyo byali mu music omulungi biseera ki byosinga okujjukira byabeeramukko music ow'omukwano bannange kati ffe egi yange ate nze njagadde simanyi lwaki naye ate sijjukira na relationship gye nalimu sijijjukira nyinza saalina mu relationship naye ebiseera bya nina amaggwa ku meme nina obulumi mu ndeeri ebiseera ebyo wansumulula baali balowooza nti actually ku concert yange njala oyimba kayimbaako baali balowooza nti toli serious waliwo ebiseera okusinziira mu mulembe nga waliwo ebiseera nga byalimu ennyimba z'omukwano ennaku zino nnyimba z'omukwano naye waliwo ebiseera ebyo bread and butter nga bannange ebiseera byo oli wange waliwo ebiseera ebyalimu ennyimba z'omukwano abaana bangi singa mbuuza olwaye nti luyimba ki olwakusuula mu laavu oba oluyimba ki olwakutomeza ojja laba nga abantu ebibooziboozi babituwa mujja mu inbox mutwe ku bibooziboozi waliwo ebiseera ebyo kati alina obuyimba bwayogedde ngamba kati kyekyo naye nga ya mirembe bwe gityo gijja negigenda n'olwekyo bw'ofunanga akaseera okakozesanga kasita okakasanta okakozeseza bulungi si mu ngeri yakwejjusa Gloria yalina mukwano gwe she really had a friend yalina mukwano gwe nga ddala mukwano gwe bambi bw'akaaba nga akaba we need such people twetaga mikwano gyaffe ngaabo who is your friend ani agenda obeera mukwano gwange nga osobola okukaaba nga nkaaba ndowooza obulamu obwo bulungi ng'olina omuntu gw'okaabirako gweweesigamako so Sharon was a friend ate era omuntu ono agamba nti Sharon ne mu bulamu bwe n'okutuusa olwaleero akyalimu wow nsaba Mukama ampa omukisa ansobozesa okukuuma emikwano emitono gye nnina nsobole okuba nga nsobola okugikuuma eddembe eringi ku masomero abaana bagamba amasomero lino ndyagala lituwa eddembe naye ng'eddembe eryo olumu tetulyetaaga nawulidde sister waliwo yagambire nti yali agadde okutwalayo omwana I don't recommend such a school for my child ng'oyagala omwana omulungi essomero bwe liti erina eddembe eringi so nga ate n'okubeera strict ennyo nakyo kyamutawaana naye eddembe eringi essomero lino lyalina eddembe lingi omuntu okwagala okisinga omuntu nga bali mu zimayimu ku ssomero omuntu okumanya nti oli relationship n'oli mwetaagayo ka amasomero agamu nga gamanyi kyekitegeeza oku preventing abaana from such things essomero nali kitegedde nti ono interior ye muluma
ne basigala nga biri normal. To my thinking, I don't think kino nyinza okiwagira. Nina kuongera kuzimba mu baana kubalaga nti muyinza banga mukola ekintu ekituufu mu budde obukyamu, mu kifo ekikyamu, mu ngeri enkyamu n'ebigendererwa ebikyamu. Katonda omulungi omwagalwa ojjudde ekisa n'okusaasira, otusaasire ffe abaana b'abantu abalimu ekibi, ne bwe tugenderera okwayaaya n'okukola ebirungi, ensobi zitukulembera mu maaso ne tutazenyumirizaamu. Zizibanga ensobi ezo tuzikoze nga zituletera enjoyment, okunyumirwa okw'eddakiika 10, okw'essaawa, okw'olunaku, okwa wiiki, ne zibeera nga za kudestroyinga obulamu bwaffe bwonna obusigadde. Tuyigirize era otuwa amaanyi okusobola okwaŋŋanga embeera ezo nga tuzipreventinga, ng'otukulembera okuziyitamu ne tuziwangula. Otuwa omukisa okuwulira ebigambo bino. Biyigiriza abazadde ku ngeri y'okukuzaamu abaana, biyigiriza abaana ku ngeri y'okwegenderezaamu, biyigiriza ab'amasomero ku biki bye balina okuteekako essira nga bakuuma abaana b'abandi. Abaana bamala emyezi giwerera ddala 9 ku masomero, abazadde ne tubeera n'abaana baffe emyezi 3 mu mwaka. Amasomero yongera okugayigiriza nga baggyeko ekyokukola ensimbi ne bamanye nti institution eyo okunakyaringa abaana bye basinga okuzannya ekitundu ekinene olw'obudde obungi bamala n'abaana baffe. Yongera okutuyigiriza okwegendereza, ekisa kyo kitubeerengako, otekengako obukuumi bwo okutuprotectinga eri emitawaana n'ebikemo ebingi ebitujjira okutusuula. Tulina okusoomoozebwa okw'enjawulo buli omu Ssekinomu nga bw'alaba show eno ne bw'agiwulira. Bw'afumiitiriza bw'ati asiriikiridde, ebimusoomooza ne biddamu ne biba bipya. Musisinkane ng'okola ebyekisa mu bulamu bwe. Ekisa kyo kakyongera okubeera naffe leero ne bulijjo. Obeere Katonda waffe tubeere abaana bo. Otusaasire, otuwa amaanyi we tusoberwa, otuwa amagezi we tubeera confused, otulungamye nga tukola okusalawo okulungi. Okusalawo okumu kutwetaagisa okukyayibwa, kutwetaagisa okunyiiza abalala, kutwetaagisa okwerumya. Bwekuba nga kwe kusalawo okulungi okutuusa ku mutendera gw'otwagala, tukkiriza okuyita mu process bwezityo. Ekisa kyonna okwagala kubyongera okubeera naffe ng'otukolera ku bizibu byaffe eby'amabanja, eby'ebyetaago, ebyokunoonya relationships, ebyokunoonya abaana, ebyokunoonya emirimu, ebyokunoonya akataka wetteka oluba, ebyokunoonya obusobozi obw'okuggala ennyumba zaffe, okukomerera ennyumba zaffe, okuba ku bizinesi zetuteekawo, okulabirira famire zaffe, okulabirira bazadde baffe, okuggusa ebyetaago byaffe kubanga obulamu bwe tutambulira tulina ebitwetaagisa okuba nga tubiggusa tusobole okutambula mu bulamu successfully. Otusobozese ng'oggula ekkubo watali kkubo. Otusaasire, otukulembere nga leero ne bulijjo. Tusabye era n'okwebaza nga tukkiriza nti owulidde. Tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu gw'otuwa okutulungamya n'okutujjukiza ebyo bye tulina okutambuliramu. Tuwa amaanyi okugondera n'okwanukula ebyo bye tuyitira okukola nga bw'oba oyagalamu. Kristo Yesu Mukama waffe tusabye n'okwebaza and we all say Amen. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Muwone entebe embi, mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna. Tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza okugamba ajja kuleeta emitwalo 2. Nanze bwe kkubira lisiiti bwenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Oero neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki. Waliwo kkale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala ya malidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti,
ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 614 kanjiddemu 0705 614 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugyako kofini